ndi mumativu nekyenkoze sijja kugula motoka ya kawumbi nga mama wange yebase namuteekaawo mu bintu ntu ebitategeereka ne kitange ne famire yange no nedda ekyo ndi mumativu wano webaseewo akawumbi mu mama wange ne taata wange ne famire yange kibagwana ne baganda bange bonna abaafa bonna bakose bulungi ate wano waakabaaba waako okuva ku kkubo okuva ku gaddeni eno yonna amataala gaaka okwetoloola ebijja byonna mama ino kwaka nkugambye sobola kusula mu ttaala nga mama wange ali mu nzikiza Cecilia Nantume woyingidde wano senga oyozezza ku mmunye yesebo okaabye omuntu gwe bayita mukadde we yakuteeka ku nsi tosobola butayoza ku mmunye bwe otuuka waali kabibe sign post ziri ez'ebipande zijja ziragirira Cecilia Nantume Gardens Cecilia Nantume Gardens buli wokituukako bwoti ekipande ekyo kyolaba ku kkubo olina okwoza ku mmunye nkyakaaba ne bwe mbeera ewaka ne bwe mba ndi emmere ennema wati awo bino ebisansa nga bikuze biweemu omwaka gumu ebiri nga biri eri waggulu nga biwuubira mama wange ne famire yange empewo kyokaba nange lujja bwe teebereza obuti buno nga buli waggulu buweemu omwaka gumu bwe guti odde wano abatulaba okwetoola ensi yonna tubabuuzaako ne tubeebaza okutugoberera lwe luno olunaku mulindwa senga lwazze abategeeza nti lujja kuba luli awo lujja ajje ebusunju abalage ekijja kyabwe ekipya weewaawo tutuuse era tubaaniriza nnyo mukulu lujja Caviton Music yonna mwebale kusituka njagala kusooka kulengeza gadeni ya mama yogirabye njirabye waliwe tuyingiridde we muyingiridde ogikutteye Cecilia Garden Cecilia Nantume Memorial Garden awo twasawo olusuku nga mama afudde neŋŋamba wano mama wange we yeebase yina kufuuka garden ate abantu badde mbokolerawo embaga teebereza nga n'omuddo gutuusa okusaawa wali wansi togulanga gwe kuzemangu kubanga gwe twaziika wa mukisa n'ebijja byonna bye tusengudde ebya famire ne tubireeta ekijja ky'abente abatulaba nga tugenda tubalaga ekijja ky'abente ono kolansi era yensonga lwaki nsazeewo kosi mukaaga ntambulye na mbigere lusingano olw'ekisipulesi olw'ekisipulesi kosi 3 kosi 3 layers 3 luno kosi leya mukaaga ate luliko ensansa ensansa palm tree nze nsaasidde abantu abanaagirengerako nga gikuze omanyi gisitula ekikola eno ng'akabiina kakula nnama ne gisitula ekikolo ne kijja ensansa ne zaawulira mu bbanga buli kimu kigenda bbeera wano ebimuli bya loozi naye kansooke neebaze nsaba okwebaza omwami wange mulujjudde ng'ensi yonna eraba jjajja Jumba Lubowa aligaweesa abaami bangi nnyo balemesa bakyala baabwe nga baagala okukola ebintu bwe biti naye ye ataddewo n'okunnyambako n'ateekawo omukono n'ateekawo n'okusulayo ng'abakozi bakola n'ateekawo okuŋŋamba bonna balina kwebaka mu granite ow'ebbeeyi gwe mmanyi ava e India amayinja gonna gabadde gajjira ku nnyonyi lujja okujja wano neebaza jjajja Jumba obutannemesa ate nampa omukono nankwatirako mwami wange nkwebaza mu lwatu wano mu kamera ng'ensi yonna eraba neyanzeege era neyanza ne famire yange mwebale nnyo mwebalire ddala iwe waawo naawe weebale famire yonna basiimye amiina balabye ku kintu ekyebbeeyi mu famire beebale kusiima abalala tebasiima senga n'ebijja babiteeka mu ssente abantu notateeka mu kalina notateeka mu motoka ya bbeeyi noteeka mu bijja wano weebaseewo akawumbi nga kuba twakoma okubala nga tuli mu 86 naye weebaseewo akawumbi okataddawo kawummule woolaba wano ku bagenzi mu maama wange ne taata wange ne famire yange kibagwana ogambye ebizimbe bisigala eri kolemewo kale okuvuga emmotoka empya singa tebanzaala singa maama yannyiga nga nzaala singa yantuulira singa yanneebakira maama wange ne taata wange ne famire yange beba buli kimu ndi mumativu nekyenkoze sijja kugula motoka ya kawumbi nga maama wange yeebase
namuteekaawo mu bintu ntu ebitategeereka n'ekitange ne famire yange no nedda ekyo ndi mumativu yes kati wano okukuumawo buli kimu nga kikyanyirira ogenda kukola otya nafunye abantu abagenda okulabirirawo bali babiri omwami omu n'omukyala ebijja bigenda kuba bisimuulibwa buli lunaku ng'era bwokera n'osiimula ennyumba yo ababirabirira already weebali batuuse dda bali ku ground sisobola bakulagako mu kamera naye weebali ate maama okuva lwe yaziikibwa akuumibwa ne tuleeta ebijja bikuumibwa era bigenda kukuumibwa paka era tulabula asaalimbira y'ekiro nkugambye sisobola kusula mu ttaala nga maama wange ali mu nzikiza Cecilia Nantume kuba taata ye yafa dda yafa tukyali taata yafa 91 ali mu myaka mingi yatuluma wadde twali tukyali naye kati waali ali mu mataala twali tetusobola kimukolera luli kuba twali tukyali magi naye kati twava mu bisusunku biyese twetegeerera senga ogambye wano mugenda kwongerawo biki wano ewatali kiriwo ebimuli era waliwo omukyala Mebo aze nasakinga nalaba weetaaga okwongerwa ebimuli kubanga tulina ebimuli bye twatumiza ate okuva e Bulaaya okwongera mu garden eno kuba buli ajja n'atuuka ku kijja kino ayongerawo plan empya emmwanyi yonna ndowooza ogirengera oba omugirengera yiyo yonna weetooloddwa emmwanyi eri ate n'ey'ebbeeyi weetooloddwa gonja amatooke twagatemamu twalekawo limulimu eririibwa abakuumawo yesebo kuba ensuku tulina nnyingi esebo tubaaniriza mwenna bannayuganda ku Cecilia Nantume Memorial Garden era ekijja kino kigguddwawo mu butongole muli baddembe okujja okulambula kyabulambuzi maama we yafuuka kyabulambuzi twaziteekamu nga tetuzejjusa mujje mulambu ne bwe tunaabulwa ekyekulya tetujja kwejjusa twaziteekamu nga tetwejjusa era nze ndi mumativu ne maama wange weyeebase anti maama yayagalanga nnyo amazzi ne pipa y'amazzi tanka y'amazzi nagimuteerawo ate ekola kikati anti mwe muva amazzi agamusiimuula kuba yali mukazi muyonjo nnyo mwe muva amazzi ge agamusiimuula kale tubaaniriza Uganda mwenna ab'e Bulaaya mwenna okujja ku kijja ky'ab'ente mwaniriziddwa n'abakubeereddewo beebaze weewaawo okuva we wafiirwa maama bannange neebaza abanziikirako maama neebaza abankwasizzaako oba okukoledde omulimu wadde nga nkuwadde ssente mwenna mbeebaza Mukama Katonda abampeere kyemusinga okwagala tweyanza nnyo tweyanzeege era nja kubakoowoola olunaku z'omwezi nga 11 next year olunaku maama wange kwe yafiira ekigenda okuba wano ente 50 ogenda zisala aya maama wange lwe yassa omukka ogusembayo 5 tugenda kuseka nga tumujjukira n'embwa zikulula ebifi yesebo senga ng'oli mukambwe nnyo ku maama ku maama ndi mukambwe olinga kyaddiringa n'omulamu assa ye era maama wange nze ndaba akyassa gwe kyolaba era buli kyenkola akiraba ye mpozo tugaye waliwo wotuuka n'oyoza ku mmunye ne bwe mba ndya mmere bwe mpoomera nga nkaaba bwe mba ngenda ku nnyonyi ne ntuulako wali mu ka first class ojjukirawo nga nkaaba buli wendaba ekirungi nga nkaaba yesebo otuuka wano ebirungi byonna ebiriwera nkaaba Katonda abagumye amiina sebo weebala emikolo katongera ogigoberera naye nga tugaaniriza mu busunju omupya esebobbo busunju mukyusizza ekkubo tewalira bidyo lyonna nga naliyisiza mu tractor era ndi mu kusaba gavumenti enzikirize ndiwe kolansi ekkubo njagala diwa kolansi ekyalo kyonna ofaaki wano tamala nedda maama wange talina kufuumuulirwa nfuufu banyize naye ge mazima toyagala nfuufu nalese tractor yasooka neetereza nendete y'okubiri neewumba kati njagala banzikirize malodiiwa chairman yankakasiza nti agenda kiggusa ampita ngaye leeta pipa za kolansi wakugambya nti kolansi bayiwe nga bayiwa ne bagamba enkya oyiwa buyingi ntandikirawo banaye mwanguyeeko naye kituufu ate bannayuganda muwunyiikire okulima esente ziri mu kulima mukasoolya emmwanyi z'omwo mwendi
mwali mugonja mwendi sivaamu mulaba wano ndekana bannanga abagalo bayambako gende bweru nze senga kulanama travel tulima n'okulima olima mwe muli sente bane mulime byonna mubikole ye ate nno n'obusawo nabwo mbukola naye mbukola ku time yange obwekinnansi bayinza okwerabira ne balowooza nti ndi malidaadi siri malidaadi ntuuka ekiseera ne nyambala olubugo ntuuka ekiseera ne ntuula ku nkeeto ne ntuula ku ntindi awo obeera mu ofiisi zanjawulo gy'obaamu gy'okwata ate sinyooma mirimu ate nyongera okubakoowoola ku birthday ya Bisaso ku birthday ya Nabisaso ku birthday ya Nannenge ku birthday ya Nabukeera abaana bange bonna banange ennaku z'omwezi 29 omwezi guno kigenda kutokota nga sikisaanikire buli anajja ma white twambala white kodi gwe kasita bakulengera nga toli mu white bamanya bumanya nti gwe tozze ku mukolo naye anaabira ku mukolo gwa Bisaso white awo tuli oba lujja white nayagala nnyo ebyeru ne maama tomulengera ali mbyeru white yekalayo waaw kale katuleko omukolo gutambule obadde obagamba katonda abajjajja bampeera omukisa eno famire ya Sengakulanama bantu baffe kati famire badde z'okulaba tutuuseewa nga tubanjulira nti tumaliriza ebijja by'abakadde kati wali mugenda okuziika mwali mugenda kuziika maama yekka kati tulaba ebijja biyizeewo bingi anti Sengakulanama azaalibwa Kigo we bazimba Serena empya ebijja byabwe bibadde Nakabugo ebijja byabwe byonna nga bw'obiraba ebyo by'abantu bakadde waliwo omuntu omwe yafa nga maama yakafa gwe twaleeta ne tumuteeka awo mulamu wange babaddeyo Nakabugo kati ebijja ebyo byali byakukyusa okubijja Nakabugo tubikomyewo wano kati abantu bali bonna be bavaamu abantu abo eyo ye famire ya Sengakulanama kati abantu ababadde batamanyi nti ebijja bino twabikyusa lwakuba nti kiri kibuga kakati tubiza mu kyalo ebusunju we tuli era bw'otunuulira ebyafaayo by'abaana n'abazzukulu bwebiri ku jjinja eryo singa tebanzaala ani yandibikoze bino kitegeeza tebanzaala ate ninfunira n'omwami nga naye wabuvunaanyizibwa ne tukwasaganyiza wamu ne tulaga ekifaananyi ekyabazadde baffe maama wange singa muze kiro wanditidde wano waaka n'akali bwansooka alondawo wano waaka basula mu ttaala nga zaaka nga zeemegula wabweru ndowooza ne bwe twateeka mayitiyo olabe twafuula bugadde era bagiyita sesirya nantume memoriyo gadden amataala bwe gali kukukolye ku gaddeniye buli wamu otambula okufa wansi okugadeni okujenuwamu nga n'akawuku kalonda wansi wangi lino erya kolansi erya maama era twateekawo kolansi baba gavumenti bakiyita batya bajja ne bapima ne bakubuuza onookola kolansi twetaaga oba phase 3 ffe twataddewo layers ffe twataddewo leya 6 kitegeeza lisinga ne express tetumenya mateeka ffe tutaddewo 6 omulaga nti maama kumira ne taata nesingayasobiri njagala ne bwe tuli batufudde mu siffe nga tebagenda gamba kyabomoka muli we twagira bwali walungi naye kati bwabomoka ng'oluusi ne booleseewo tebasobola kikola nga gubadde akikola ng'emaze okufaawo yese weyogeddeko ne bannammwe famire buli omu alaga nti musinga ekyo lujjagga osobola okingamba kuba gwoyogeddeko nabo osanifu basirema batenda bebali kusenga kino sijjula sijjagula motoka yakawumbi yabumbi oba ekubeereza ebbeeyi ezirina wano wenatadde motoka yange yakawumbi ne baganda bange bonna abaafa bonna bakoze bulungi teri yasobola kugamba nti tugenze kulima bijja
wadde bano abali ebweru aye n'abali ebweru kati ngenda bateyako bukattenti oba bukattenti obumanyi bwetupakingamu emmotoka nabo ngenda bateekako bukattenti saagala nabo omusana guboki basuubire okulaba gaddeni ebirungi ebimuli ebirungi ebyatumiziddwa okufa ebulaaya nga bimuwa ebiri kamera tesobola biraba naye biri mu kufaayo mu ttaka basuubire okulaba obusiri bw'emmwanyi era weekizibwa eguli nga gwetoloddwa mamange ne tata wange ne baganda bange kuba baali balimi obusiri bwa gonja omulungi ekyo kyevola nagajjamu kubanga ensuku ninanyongi kwegamba nga kifo kyettanirwa okulaba ku birime ebyenjawulo waliwo emiri egy'enjawulo naye nalaba omwana ebiseera nga yatulaga we baziika omugenzi Obote nga westaza nentunuulira awaziikwa bamuyitanga Kiseka eyali minisita nga kyestaza kwegamba era nkubiriza gavumenti oba nkoola gavumenti okwongera okutereeza ebifo ebyo kubanga mukisobola ebyabanene oba bakola birungi oba bakola bibi naye ekikulu bakulembera ku ggwanga tubatereeze nze abakulembeze bange mbatereezezza President ne Vice President oli ye president ye taata wange ono ye vice president maama wange wembatadde weewu kalanji akali ku kisenge okalaba keeka akaliko buli muntu keyeegomba okubeera mu makaage kakwateko kawulire wakakutteko kaseerera buseerezi waaw bakadizayininze ng'ekire kali ng'ekire lion jangu obuuze ku bantu lion ajje annyonnyole lion yakoze finishing ono yonna nga bwe ngende wa lion katono nnyo bw'oyingidde wano senga oyozezza ku mmunye okaabye omuntu gwe bayita mukadde we yakuteeka ku nsi tosobola butayoza ku mmunye bwe lwotuuka waali kabibe signpost ziri ez'ebipande zijja ziragirira Cecilia Nantume Gardens buli w'okituukako bwoti ekipande ekyo kyolaba ku kkubo olina okwoza ku mmunye nkyakaaba ne bwe mbeera ewaka ne bwe mba ndya emmere ennema ennaku ezo nali ngula amayuuni ne ŋŋamba buli bukaluba butwalire maama nenzijukira ne ŋŋamba maama yafa kuba yali ayagala nnyo ejjooni kale mukadde wo tosobola butayoza ku mmunye nsuubira kijja kumbeerako paka myaka 10 singa mukama abampadde obulamu omukadde wo tasobola kuva ku mutima esebo kale weebala omulimu ssebo namwe mwale siima ssebo amannya gababuulire obabuulire ne byokola yenze Lion Gita nkola designing interior designing mu mayumba ewaka nakino bwekiti nakyo nsobola designinga nekivaayo bulungi yes agenda baba we namba y'essimu ku lw'omulimu omulungi gwe yakoze kakati sooka otuyiseemu wano ku kye wakoze wano structures bayingirira wa biki bye wataddeko waggulu byonna tuyiseemu ebintu bino mulimu tegubadde mwangu mulimu gubadde muzibuzibu nshegeera naye ate tugezezaako ne tunyiriza ewaka wano kusinziira bye twasanga bye bifaanana kubanga senga yatuyita n'atugamba ayagala ekintu ekirungi tumukolera ekintu ekirungi so that nga tulina omukolera bendera waggulu okumusibira wano eno okunyiriza munda muno naye era naye ataddemu effect y'amaanyi okuteekamu ssente ekintu kyo kisobola okuvaayo nga bwe kiri yesebo kati ojja otya okugatta ekirowoozo n'okifuula ekituufu n'okifuula kino kye tulaba ekirowoozo yakuwa ekirowoozo client gwe nosobola omulizimbira ekirowoozo kye nga ye waaba akyagala n'okimugirayo n'olyoka omukolera ekintu beauty y'ekifo eva ku kirowoozo kya kasitoba gy'abaakuwadde kati naawe omutesitesi n'otegeka ekintu ne kivaayo mu bulambulukufu nga we yali badde akyagala oba we yali badde akirowoozaako yesebo gowa position nze buli kimu nti ekimuli kibeere wali ebifaananyi bibeere wali wano omuntu wanajja akole atya sooka otulage omuntu waba ayingidde wano alina kujja atambula atya kati ekintu kino nze bampa omulimu ne baŋaba bagala designinga ekintu kyabwe ye n'akikulekera kati wakindekera nensalawo nendesigninga nti buli kimu nga ati w'omulaba watambudde we kirina okukola ki ogenda kijjeyo ekifaananyi kyaffe
nti kuba bano tuli mu bagenzi omuntu yenna yenna aba ayingidde wali aba ayina fukamira wano n'asabako wali waliwo maama wano waliwo maama waliwo taata osabira ku taata n'osabira ku maama kyekifaananyi kye twayagala okujjayo era omulyango gwaffe nti gwe guno muyingira ababiri ne musabira wali ne mumala ne mudda wano ne mumala ne mudda wabweru nga we tukoze n'ewabweru kati wabweru waliwo watugambye engatto zikoma wali engatto ziba zirina kukoma wali ku peeva then ene we wasigadde kuba bano bagenzi tulina obbawo ekitiibwa ne tujjira mu bigere byaffe n'okukuuma ekifo nga kiyonjo okukuuma ekifo kyaffe nga kiyonjo nti munaye nga nawe mukulu lujja woze wano n'osobola okugyamu engatto nawe oba olaba kiba kyetaagisa lwakuba nti abantu abamu tuyinza obbagamba ye nalabanga amuyisizaamu amaaso naye nga tuba tusaba busabi mugenderenga ku mateeka gemusanze mu kifo buno wabbali wataddeyo bwaki kwe tutudde buno obwabbali bwe tutaddeyo bwanga bu design naye omuntu abamu bajja nga tamanyi tasobola kufukamira asobola otutuulako ku sayidi n'asaba then n'amala n'afukamira kuba abantu abamusinga balina obuzibu mu magumba twabalowoozezaako nabo yesebo bendera gyebale yanyumye bendera webale siima mukama wange so ye Lion ayagala omukola ebifaanako ebitiranje eno wagitandikira wakuba ndaba ekisenge kiseerera ate mulimu obuyitaayitamu obunkoledde kalangi bakayita kasituko tukakola situko tukakola tukudizayiningira kapya n'abasinga baze bakakola naye naffe tukakolere twagadde omugenzi tumunyirize abeereko mu kintu ekipya mpaka obulamu bwe bwawummula ne kawummulire wantu waweweevu nga woowulira nti woyingiramu kasenge kano kalina akaweweevu ke kalikuleetamu situko kyekyo ekintu kyakola waba waweweera kulaba bulungi yesebo babuulire engeri gye bakufunamu mu kibuga owangaalira wa nze mpangalira Kalungi Plaza ku level eya wansi esookera ddala era omuntu yenna yena asobola okunfuna ayagala okunfuna enamba yange eri 0704 081531 bampita Lion Interior wano Kampala wensangibwa Lion Interior mumunoonyeeko kuba emirimu gye gyeyogerera yenjawulo nga tutuuse ku ground so bajjawe ne basebo tuli ku kijja ekitongole ekya Sengakula Nnama era nga wano we tuli we wali maama we Nantume Cecilia eyazaalibwa mu mwaka gwa 1940 n'afa mu 2025 gwe twakaziika ebbanga eriyise emabega ne taata yasenguddwa okuva ekigo omwami Morris Kakooza yafa mu 1992 myaka giba gitambudde so bonna babatadde wano ate side wali ne bateekawo abafamile ebweru okulaba nti buli omu bamuteekawo asobola okuwummulira kuba bagambye Kigo yakula nnyo kati wana at least bajja kubeerawo bawummule balete n'abalala bafune be babateeka kuba ekifo kigazi bulungi ate era zaafuuse na gardens wansi eri gye tutandikidde kale tukyagenda funayokko abafamile abalala ku lunaku lwabwe luno ejjinja eryo lyakolebwa India lyakolebwa India kakati baalikola liriko nti maama nga bw'omulaba amannya ge ne taata kuliko abaana n'abazzukulu abamu ku bo ababavuddemu ndowooza ebigambo ebyo obisoma obiraba weye wali ayinza okubeera eyo nga tasobola kusoma kakati kuliko abateesiteesi abaateekateeka ebijja bino abateeseteesi ababadde mu mulimu ogwo era olaba wali kuliko Ssaabakabona Jjumba Lubo wali gawesa Sengakula Nnama omu ekijja kino ne mukyala gwe n'abakooza Nnama kubanga nti bwe bamaama bwe yatulekaawo lujjo kimanyi bulungi nti maama abadde mukwano gwaffe ate bagamba nti kamummwe okaliira ku muki ku mwana olugero olwo olumanyi era abantu ababadde wano bagambye nti okuzaala kwe kuzuukira omuntu bw'aba azadde n'okuzuukira aba akoze eki kakati omuntu yenna yalisembyeyo ng'ekiwummulo kye waawummulidde nga weewo
nga bwe tukoze wano naye ng'olina obusobozi kubanga zino ssente nnyingi. Bw'ozaala omwana n'omuteekateeka abazadde kuteekateeka baana kubanga nze lujja sisobola kuteekateeka nziga yange wabula abanvuddemu nebyenkoze mu nsi ne maama ayinza okuba nga teyamanya nti agenda kuziika bwati ne taata teyategeera nti abaana bamuvuddemu basobola okukola ekintu ekifaananamu ekityo ate ne ssenga kulannama gye yafumbirwa teyategeera nti gye nfumbiddwa wayinza okubaayo omusajja ow'amagezi asobola okukola kino bibaamu Katonda ate ne bibaamu n'okweteekateeka ne bibaamu n'okwagala kubanga lujja feraava yaffe si ya mu luguudo abaana kati tuwezezza bameka bana era bw'obatunuulira we bali wano tolaba bisaso bikulu bisaso Kaasa Bitala Segawa ewuuno bisaso Kaasa Bitala Segawa Jumba wali Nannenge na Jumba naye wali Nannenge wuuyo naye wali Nabukeera Jumba naye omulaba nkolaki kakati abazzukulu abo bonna weebali kino kijjukizo nti ennyumba eno tejja kubeerawo myaka na myaka naye Bisasa alina okugirabirira Nannenge alina okugirabirira Nabukeera alina okugirabirira Mukobosika alina okugirabirira okugikuuma kubanga ffe tugenda kufa ffe tuvaawo ate ffe tebagenda tuziika wano nze ne Ssenga Kulannama tebagenda tuziika wano kyembadde ngenda obbuuza ffe bagenda tuziika Mukono Ssenga Kulannama yafumbirwa n'afumbirwa Mukono ewaffe ate ffe tugenda kuziikwa Mukono wendaba bino ebintu ebikoleddwa wano era obwedda mbuuza nti nammwe muli baawo ffe tebagenda tuziika wano tuziiseewo kino ekijja ky'abante tikisobola gendako Abankima ate nze balina kunziika ne mukyala wange kati mu buli ngeri Ssenga Kulannama ne bw'ayagalawo atya tasobola kubeerawo kubanga mukazi mwanjule mukazi musasule mukazi wambaga we bagenda okunziika we balina okukolaki okumuziika manyina agwa Mukono era nga we bagattibwa ate baali bafuka omuntu omu okutwaliza awamu omulimu guno gutambudde bulungi nnyo ogw'okuzimba ebijja bino bitutereseeko bazadde baffe bannyinaffe baganda baffe abaana baffe era okusinziira ng'omulimu bwe mugulabye okuva wansi okutuuka waggulu gwo tewali ayinza gwogambako kigambo kyonna nti omulimu si mubi naye gusangiddwamu amakuuli ag'ebyenfuna naye mu kwewaayo n'okukola ekintu kye beetaaga omuntu ng'alina ky'ayagala akola nga amumalirivu bayinza okukulowooza nti zino ssente zikoze bino zezibawaze okuba balina ssente nedda kintu kuba kwagala kubanga bangi nnyo ne bosingana nga balina ssente bali mu gavumenti naye nga tebasobola kukola kijjanga kino ng'ogenda olaba nga basaawa nsiko abalala bagenze mu bulokole mbutebamanyi tabuliiki mbu tebakola bijja ate kegamba bali baziika mu biswa simanyaawo naye okusingira ddala nebaza Mukowa Jumba lwo aligaweesa akoze omulimu gw'amaanyi okuva muzeeyi wange kufa akoledde ddala tawummulanga nako yakawondoza agenda kuwummula leero okuba nti ekijja nkijjeeko omukono omulimu agukoze mu bwesimbu mu butali nti bamukasoba waliwo kiki naye agukoze ng'omuntu eyali ayagala bakadde be kuba maama ye yamulabako naye yamwagala nnyo era yafa agamba bwe bamunyizanga nti ninda Sala Kabona ajje yali mukwano gwe tuve ku bya Nazaala yali mukwano nze mwebaliza ddala nnyo olw'ensonga yakola omulimu ogw'okuziika Katonda wange ow'okubiri kubanga buli muntu alina Katonda we gwazaalibwa naye katono maama abeera Katonda wange ow'okubiri ow'oku nsi kubanga yayiwa omusaayi ku lwange ye yatawaana mu lubuto nga ndi mu lubuto nayonkanga ye nalyanga ye yatuulanga ku ttooyi ebyo byonna oyo yaba Katondawo tewaba Katonda mulala asinga maama nebaza Ssenga Kulannama omulimu gwakoze naye teyekkaanyizza kukola mulimu gwonna nga yagamba
waaye gundi jangu mpe ssente gundi tompadde kakati nze mundekedde kino abantu babyogera bangi bagenda okuvaawo oba ne kumufu nga baawukana gati bakyakolagana tize nakoze kintu nze nakoze kintu ate nze naleese omukyere ate nze naleese amata ate nze naleese sukaali ebyo byonna tukoze omulimu guno okuva bwe twafiirwa ne tutuuka n'okujja abagenzi eri gye baali nga tewali akaayanye na munne mukisa ogwo saagufuna ogw'okujja ebijja ebyo ennakabugo nali mu ddwaliro naye nga ndi ku masimu nga baŋŋamba kino kitambudde bulungi kino kitambula bwe kiti mukojjumba weebale nnyo era n'okusimula ebijja ekiro ekyo byonna teyeebaka era yaliyo n'akola obuvunaanyizibwa bwe naye abantu batera bukola ebyo bisangibwa mu muntu ng'omu era nze gwe naakalaba naye abalala